bakulisayo mwenna abadde mu kutabaala okutali kumu okulaba nga mufunira ekigulira magala eddiba okunoonyeza abantu bammwe ekyokulya. Ennaku zino January yatandise muzibu nnyo era nabadde ntambula eyo nga mpulira mikwano gyange egimu gigamba nti oba bakube bukubi fireworks tuyingire omwaka 2025 kubanga ebintu engeri gye byatandise mu Uganda byenyamiza naye kale katugume twekwate Katonda yekka kola kyokola okulaba nga obeezaawo obulamu. Katonda yekka yasobola okugabirira. Kale lwaleero sigenda kulandaga ensonga etulese mwenna mugimanyi ya ensonga ya Pastor Bugingo Alozias wa Kanani. Ensonga eyo erabikanga kaakano etuuse okubanga efundikirwa oluvannyuma lw'amawulire mangi agabaddewo ku nsonga eno. Bingi nnyo bibadde bijja byogerebwa ku nsonga z'emmotoka eyakwibwamu omugenzi kaakano Muhumuza Richard ne Pastor Bugingo awabula Muhumuza ye n'alusuulamu akaba. Kaakati olwaleero njagala okutegeeza nti poliisi eggyeyo emmotoka eya Bugingo gye nakutegeeza onakuleggulo nti yagiwadde ku poliisi ennaggulu era kati olwaleero etwaliddwa ku kitebe kya poliisi ate ekivunaanyizibwa ku kunoonyereza ku misango eky'ekibuli era ne bagijjako samples ezimu. Kaakano wenjogerera ekuumibwa ku poliisi ya Odi Kampala kubanga omusango ogwo gwaddizibwa mu bitundu bya Odi Kampala. Kakati emotoka eterekeddwa nga ekizibiti. Abo bino byonna abinnyonnyodde y'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano ye Patrick Onyango. Motoka bagituusiza wano ku CID headquarters ate ne bagitwala ku Old Kampala kubanga omusango eri aba Old Kampala bali kumukola ki okunoonyereza. Kati bateekwa okuma exhibit eyo mu poliisi ya Old Kampala. Directorate ya forensic ya poliisi naye abakugu abasawo babakwasizza amasasi gwe bajje ku mulambo ku mugenzi gwe bajje ku mugenzi. Kati nnaku zino bajjo ne leero bade bali mukola ki okwenenya doing further analysis okulaba nti oba amasasi ago waliwo omundo gye bakozesa edda sometime back oba waliwo akakwate ku mundo gye tuteera nnyo okola ki okulaba nga babikozesa mu bumenyi bw'amateeka. Patrick Onyango n'atubuulidde nti bingi nnyo bagenda okubanga bakola ku mmotoka eno gamba ng'okunoonyereza okw'enjawulo era nti abantu abalina obukugu mu kunoonyereza okw'enjawulo mu forensics n'ebirala batandise dde okwekebejja emmotoka eno n'ebimu sonkole eby'amasasi ebyakubiddwa. Emmotoka eno nga bw'ogiraba eriko President God ndowooza tobuusabuusa ndi ye emmotoka ya Pastor Bugingo. Kaakati ebyo byonna nga bikyaliwo bityo era onatubuulidde nti okunoonyereza ku misango guno kulina bye bagutuuse era essaawa yonna bakuvaayo babuulire bannayuganda oba bawe alipoota ey'owamu ennyonnyola ku ebyo ebyabaddewo. Mu kwogerako ne Pastor Bugingo ng'akyali mu maka ge tannasimbula olunaku olw'eggulo okugenda e Sembabule okuziika Muhumuza, yasabye bannayuganda okukomya okukudaalira n'okusaagirasaagira mu kufa kw'abalala oba mu nnaku y'abalala. So tambulira mu forgiveness, tambula nga you have forgiven. So mbazaamu amaanyi nti omubi okulumba nga nze kiba kitegeeza asobola okulumba omuntu yenna. Tewali ayina garanti era tewali muntu ngamba w'amagezi agaagala agatwale. Tewali muntu asaanira kusekerera oba kuzannyirira oba kusaagirira ku munne ng'afunye ekizibu. Taliiyo kubanga tewali ali immune ku bizibu, mitawaana, ku bibamba. Tewali ali immune, taliiyo. Awo nga tuvuddewo ate tugenze butereevu e Sembabule. Saagala kutematema mboozi eno, njagala njikuwerumu yonna obe ng'ogimanya. E Sembabule wabaddeyo kyobaddeyo okuziika kaakano omugenzi abadde omusirikale wa SFC. Amagye gano gavunaanyizibwa ku kukuuma omukulembeze w'eggwanga. Muhumuza Richard afudde alese abaana era omukolo gutandise bwe guti. Abawagira muhoze emikono waggulu.
abawagira Museveni emikono waggulu, abawagira Kyagulanyi emikono waggulu. Okusinza ku bantu abeetabye ku mukolo guno abatali bamu mu bitundu okuva e Ssembabule n'okuva mu kibuga Kampala n'ebitundu ebitali bimu. Omukolo guno abantu badde banakuwavu nnyo. Pastor Bugingo yagwetabyeko, bannabyabufuzi naddala okuva mu kibiina kya NRM saako n'abalala beetabye nabo ku mukolo guno era nga boogedde ku bimu bye babadde bamanyi ku mugenzi. Muli balokole naye nga mulina emitima emibi. Bantu bangi bakeera Lubaga, bakeera Namirembe, basala emirundi 10 naye nga bwafuna omukisa kuwa obuki obutwa. Nungi gavumenti enungi leero ositaminawo muli ebyo biro titweyisire kusiika omwana weitu mutabani weitu ow'Oluganda twine emirembe. Alozias Bugingo bwakwasiddwa omuzindaalo bibino byayogedde. Agambye nti Muhumuza abadde amuwa obubaka era nti ye bw'abadde ng'agenda mu lutalo oba ng'agenda Somalia, agambye nti abadde ng'asaba essaala nti omuntu yenna ayagala okumutta waddembe okumutta. Yansuubiza kyamananyala okwogera kubanga nagaana okukkiriziganya naye era nga buli lwakyogera nkisazaamu nga Peetero bwe yali asazaamu ekyokufa kwa Yesu. Ne Richard abaana bange bakimanyi, mukyala wakimanyi for the last 10 years ng'agamba nti amasasi bwe gali bagakutta nga mangi nga galina kutta ye bagali banga galina kututta fembi ku masasi 10 ajja kulyako 9 mu 9 nja kufuna limu. Akati ne tubaddeawo ate wewunye Richard ng'asaba essaala enzibu ng'agenda e Somalia n'agenda e Congo naye nga bw'aba agenda omanye essaala gy'asaba wabaawo ayagala okunzita tajjanga nga Richard tannadde. Ono era tottodde akawonvu n'akagga ebyabaddewo nga Muhumuza akubwa amasasi saako n'abaseddeekezi nga babalumba okubakuba amasasi omwafiiridde Muhumuza. Essala y'enge egamba abamumanyi bonna abadde akibagamba era ng'abaana be bakimanyi nti baana bange era nga yabagamba dda don't worry oba kusoma oba kubeerawo temweralikira nga simanyi Richard ali nga Yonasaani. Richard yafudde mu kifo kyange masasi gonna ge bandinkubye Richard yangwako ekintu kye yaŋŋamba nga sikikkiriza kyabaddewo yakikoze kati omwe mutugu bwe yaŋŋa ndisimbula nga wabeera giyaliiva wonna yebaseewo nanga nebaseeko nze ndi wansi wa steering. Pastor Bugingo agambye nti kaakana agenda kuweereza Katonda nga bw'atamuweerezangako okusinziira ku ebyo bye yamukoledde okumutaasa abaseddeekezi ababadde baze okumalawo obulamu bwe. Ngenda kwagala Katonda nga bwe simwagalangako era ngenda kuweereza Katonda nga bwe simuweerezangako ate nyina obukakafu nti ffenna abali wano n'obwana obuto bujja kuva mu nsi nga gavumenti eyatandikwa Museveni yekyafuga. Nkiddamu kinyina obukakafu nga n'obwana obutono abali mu mbuto abali wano tujja kuva mu nsi nga sisitimu eyatandikibwa Yoweri Kaguta Museveni nga yekyafuga. Abaana b'omugenzi abaweererako ddala boogedde ku ebyo bitonotono babadde bamanyi ku taata waabwe. Bagambye nti taata waffe abadde musomesa, taata waabwe abadde muzadde ddala, abadde atwagala nnyo. All I want to say, I'll always love my dad, even if he has gone away. He will always be on my heart. He has been a mentor, he has been a teacher, he has been my role model. Turi mu birori bya Richard tumusezera. Mana nuko yabiteguye ngo iki gihe kibe gihari uko twe turi abana b'abantu ntacyo twashobora kwimarira. Tugenda kuddirira ono aziikiddwa mu butongole mu bitiibwa ebiziikibwamu munnamagye era bannamagye ababaddewo. Munnamagye akiikiridde amagye g'eggwanga ayogedde ku mugenzi ng'abadde akola omulimu gwe mu bwesimbu awatali kwesigikkiriza, n'agamba tibajja kusubwa nnyo empeereza
ye eno ebadde ey'omuggundu. Richard yafa tutakirize ebitwe tukambire bitwe tuganireho natumwe ebyatugwa mu mbere konka nimpamya tuija kutukumuzamo bene UPDF yaferwa umojo mutokogu bingi nnyo ebikyayogebwa ku nsonga zino, ne katulinde ate alipoota enaasembayo ku nsonga za Pastor Bugingo n'okukubwa kwe amasasi saako n'okufa kw'omugenzi kaakano. Muhumuza Richard omwoyo gwe omukama agummuze mirembe era mweraba Ssaabasajja Kabaka Wangala. Tuddingana olunaku olw'enkya, Mukama Katonda nga ye mubeezi nga kyatuwadde ekirabo bulamu. Mweraba.